Ekitongole kya poliisi ekikuuma ettaka kivudde ne kirabula abasirikale baakyo okuvaayo okwanukula omulanga oguba gukubiddwa bannansi ku nsonga ezikwataganya n'ettaka. Okusinza kwakolanga komishona mu kitongole kino Mutungi Charles ategeeza nti oyo yenna omusirikale atayambe mutuuze wakubeera nga avunaanibwa. Ku basirikale baffe bonna kutandikira wano mpaka wansi obutaba banafu mu biseera bino. Ebino ebiseera bye byetaagisa ffe okulaba nti ate tukola nnyo even extra time. So kwaba abasirikale abanaaba abanafu nga baba reportinzeeko emisango gino ne batagikolako tujja kubabonereza etteeka nga bwe ligamba, kubanga abantu tumanyi bali mu mugalo tebalina ntambula. So abo abasobola kukuba amasimu twagala bw'anaaba akubye esimu ffe poliisi tugendeyo. Mutungi okuvaayo bw'ati asinzidde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire olukubiddwa ku kitebe ekya CID ekibuli. Ono avuddeyo n'ategeeza abasirikale bano nga bwe bateekeddwa okukolaganira wamu n'abakulembeze abakulembera anti awo we bajja osobola okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe. Ono azzeemu okikkaatiriza nga bwe batasaanye kubeerawo nkola yonna egobaganya bantu ku ttaka anti kino tekiteekeddwa kubeera nga kikolebwa akadde kano okutuusa nga omuggalo guwedde. So all those court orders that have not been executed are pending. And our office being one of those people who clear court orders, there is no court order that we are clearing to go for execution. So one measure is we are calling all our unit commanders not to allow any eviction of any nature take place during this COVID lockdown. People have to wait until when the lockdown, what is the opposite of lockdown? Easing or lock up, I don't know. Yeah. So until the lockdown is eased, all these court orders are suspended. Akubiriza bannansi okozesa akadde kano okwogerezeganya awamu n'okumanyisa ku poliisi ku biki ebigenda maaso ebikwatagana n'ettaka, era n'asuubiza nga poliisi bw'ojja ositukira mu Nambiro okulaba nga abo bonna abagenda maaso n'okunyoomoola ekiragiro kino bakwatibwa. We have a standby force, standby officers at our office here who will be reacting to these calls that will be coming. We get the information, we disseminate it very quickly, and we move those commanders, move very quickly, and give me feedback. So this is how we are prepared to help the public. Yes, Chigongo, Kurwa, Channel 44, Oregro.